Lumbuye kiki ekyo kyayogera ekikankanya gino muhozi kimusuza nga teyeebase n'okutugamba abatake nti tumwagala oba mulamu oba mufu kabasuna omanyi basooka muzalawa era walabanga babuloga ba NRM abagenda ku zirediyo temuwulizeyo Lumbuye muyaaye ye Lumbuye ali eri yadduka ne mu ggwanga kakati kabasuna walaba minisita one of the minister mu parliament yebuuza agamba Lumbuye ayogera ebyama bya security ekiteeka eggwanga ku bunkenke ebyama bya security abijjawa anti kyembuuza kakati kitegeeza temulina security security eri damage eyagala security emuyagala nkyukakyuka otegedde because ebyama bitali virus Lumbuye abijjawa mwe mwenyini musooke mwekuŋŋaanye mwebuuze ani awo omuvubuka ebitukwatako bwe mukwata Lumbuye abigaba n'afa kitegeeza nti bwe mukwata Lumbuye asobola okubiwa omulala ate kiyinza n'okuba ddenja nnyo okitegeera so kati gavumenti yennyini bwe kiba nga Lumbuye byayogera olwaleero nga bye bitadde gavumenti ku bunkenke kitegeeza bo bennyini balina obuzibu munda balina okulaba nga batandika okukyusa ensonga ezikwatagana ku security okiwulidde secondary nti Lumbuye ne bw'omutunuulira n'abaana ba opposition alinga Tiger ku opposition yalina ka video ke yakola ebiseera ebyo n'agamba nti abaana bano abali eno ku kyeya bagenda mu Bawarabu ate nga bakuba abaana b'enkyukakyuka lwaki tetubayisaamu eggaali ne badda e Uganda kubanga walungi nnyo abaana ne batandikirawo Lumbuye yakitandika vidiyo enjiina wa abaana batandikirawo kubanga eno walungi nnyo bwaba nga walungi nnyo nga babagamba bakola kyeyi bagenza okumaliza nga Benita ali wano kakati oyo muntu aba afuuse okuba nti takyali wa bulijjo era ne gavumenti yattaka okumuwaayo kijja kuba kizibu kijja kuba kizibu ddala naye ate mutuga mulina Semwayi mulina Iso mulina Fiso simanya biki biviso ebyo mubapakire bagende ettake bamukunu lwampaka kati bakola mulimu ki omanyi gavumenti ebeera n'ebitongole ebeera ne internal security service ekyo kitongole kiba kikettera munda mu ggwanga kakati balina n'ekitongole ekikettera ebweru waki w'eggwanga kyo kikola mulimu ki bwe tesobola kujjayo Lumbuye kinasobola okuleeta koni ekitongole ekikettera ebweru w'eggwanga olwaliro nga tekisobola kuleeta Lumbuye oŋŋamba otya nti koni ajja kuvaayo kitegeeza temulina nakiri nothing so nze kyensuubira bwana Mayanja nti Lumbuye ayogera bwogezi talina option yonna gyateekinga kati bw'omuteekako amaanyi nga gavumenti ekisooka obeera oswadde otegedde ekyokubiri obeera omwongedde supiidi y'okufollowingi wetagambika nti abadde afollowingibwa bannayuganda ogenda kulaba nga kati ensi yonna emufollowinga kati Lumbuye ng'afuuse eseti ya nsi ontegedde era n'okumukwata obukwasi gavumenti ya ttake tejja sigala kyekimu ontegedde singa gavumenti attake emukwata nega nti wuuyo anti gundi Jamalu Kashogi bwe yafa munamawulire yafiira ttake naye ndowooza yali mu Saudi is it abantu bavayo ne beegugunga ne beekalakaasa nga balaba nga gavumenti egayadde okuviirako omugwira n'adduka n'okufiira mu nsi yaabwe ekifaananyi kya ttake kirabise bubi mawanga g'ebweru kakati Lumbuye abantu okugjayo obujja videos ze ne balaba byazaayogera ne balaba ne force gy'omutaddeko okumufuna kigenda kuwa obuzibu nti n'ababadde batakutaddeeko birowoozo ku bikolobero byo bagenda kweta galubindi zonna bazikuteekeko kubanga Lumbuye ebyayogera bye binera naffe bye twogera
yes bya basement lwaki abaana babendi mutulugunya baaki nembu waliwo ebyama byayogera ebya security nga byekusifu ate nga sebiraba ebyo bitataganya security yeggwanga negisigala nekifaananyi ekibi baginyweze gwosubira ebyamalumbi ebyayogera okusiga ekifaananyi ekibi mu ggwanga walabako ku mugongo gwa munamawulire ono yadduka ani aliwo yenna mozi gwe yasooka okuba emboko ku mugongo kakwenza omuwandiisi w'obutabo ku muntu atulugunya najja ebifaananyi n'abiteeka ku mukutu gwa Twitter noono ayogeddeku obwogezi ani alaga ekifaananyi ekibi eri eggwanga ayogedde obwogezi n'atulugunyiza omuntu ky'omuntu ng'ali bwereere n'okikuba n'okiteeka ku mutimbagano ku mwenna ani asaana okubonereza asiiga ekifaananyi ky'eggwanga ekibi ontegedde kubanga ebifaananyi lumbi oluusi byateeka ku vidiyo ze zembandaba ate abijja ku akawunti zammwe kwagenda n'abijja ye n'akiraga ensi ng'ensi yakirabye dda kakati nkyayina obuzibu bw'okunoonyereza ku babiri ku General Muhoozi ayagala Lumbuye ne Lumbuye gwe baagala ani asinga okusiga ekifaananyi ky'eggwanga ekibi bajja kiteeka mu comment section omwo aba n'abalabye vidiyo eno muntu ki nammwe gwe mulaba eyo nga ye mukuttata n'ekifaananyi ky'eggwanga lino kati afuusemmo akwata abantu takyabateeka mu kkomera ayina ye gy'abatwala n'amala okubakuba n'akuba ebifaananyi n'atwitinga gw'osula bw'otwitinga bute ekifaananyi ky'eggwanga lino kisigala kiringa bwe kyali tekisobola kusigala nga bwe kiri kakati ekyo kyeso kya mbuzi ekirekerera omussi nekitunuulira ali mu kuggyako eddiba okiwulidde so katubasabire kasita bawandiise ebbaluwa ttaka emuweereza ani yawandiise Secretary General Pierre Secretary General atubasabire yayise yabakunze nenagamba nti mujje ng'ennaku z'omwezi lumu ssabiri ez'okumakya tulumbe ku embassy tugende twekalakaase twagala Lumbuye nange nja kgenda ate kati okwekalakasa tekujja kuba muti ya gasi naka bajja nagaba ice-cream bategezezako ku poliisi bajja nagaba ice-cream era kwekalakasa ko kakogenda okulanga buli agenza okwekalakasa alina emitwalo 10 mu nsawo ate banaganda bakyalina obwobudde naye nga tobasasudde era bagenda kubba Muhoozi bagenda mubba buli mwekalakasi 10 gye mu nsawo ogamba ekyo General Muhoozi yakiyiza bakabanda be bakimuleetedde ku mmeezi omanyi wetunule kalakasa awo Al Jazeera nekwata okitegeera bajja kutya bamutuwe balina omukubaka budget ayagala tayagala akawumbi kagenza ako nange ngenda sinza butagenda kufuna ku ezo buli mwekalakasi mitwalo 10 mu nsawo ebizike bibiri byomusiro omugezi yalya era baba nawe tolina byakukola tugenda aba kwata bukasi kipande unidi Lumbuye kugenda bugezi kwata kipande unidi Lumbuye nga nfuna ekyekumi nyinza obutagenda naawe okiwulidde so naye kigenda okunyumiramu be bakungu mu Pierre y'okweyewa ku street nga bakamba ekalakasa lwa Lumbuye kubanga bayise buli omu alina okukyenyigiramu kubanga nja kuseka nnyo ku olwo kati ongola Mike Mawanda Daudi Kabanda mukwano gwange Honorable Minister omujja Juma Wetonze ne baani awo Frank Gashumba Frank Gashumba nga kuta kifaananyi kye kya pink akumba we need Lumbuye we need Lumbuye bekalakasa kujja kuba mu eggumba okwo kugenda genda mu byafaayo kujja kuba mu eggumba ate kaakati bwe mbanga nze mbadde osi waawo genda okulaba babona emiwabo tiyagasa nti olwo ng'anyooka batwala kabanda emisinde ateeka ennyaanya mu maaso tiyagasa muli bubi katusuubire nga bye mbadde muyisa abeekalakaasa abalala ne bano be mugenda obbayisa kijja tuwa ekifaananyi ekirungi bye muliko bya ddala anti kati bo basobola okuba nga basabye olukusa kubanga abalimbo be baganda bagamba nti baba tebasabye lukusa batwitinga nnyo era ebbaluwa tujja giraba nga basabye poliisi kasabasaba poliisi nange nja kgenda nja kgenda mpeze ennamba nange I need Lumbuye
nyakugenda awo ekololo Shey obutambi obuluma Dr. Kizza Besigye bwaleteddwa gyo mu kkooti wadde ng'obumu tebwalabise bulungi n'amaloboozi tegavuddeyo bulungi naye omujulizi yatusuubiza nagamba nti olunaku olwaleero tukoledde emboozi eno nga kkooti bali mu kweteekateeka kutuula ga nti olwaleero aleese obutambi obulala obwongera okulaga ebituufu byennyini ebyaliwo naye ga nti obwo yeesose okuleeta obukale tebwagira bulungi naye olwaleero aleeta obulumira ddala nga tubesingira kusinzira ku mateeka ga kkooti n'ebirala byonna bikirizibwa okubyogerako ebyo ati bikirizibwa bikirizibwa kuba nalabye singa tebabita naye saagala kumenya mateeka newe biba bikirizibwa omujulizi katumusabire afaafaagane n'ekintu kye omwezi waliwo embogo gye weetikka nga naawe ogikola ki ogiwulira ng'ogiwulira so ogyewulira ng'ogiwulira yagambyemu mpozi nti mukyala Besigye yamukuba ebifaananyi ebimuleetedde ebizibu ku mikutu emigatta abantu bamuvuma bw'oba oli ku kituufu Mr. Orlando otyaki otyaki oli musajja wa mazima toli mupakasi tonoonya kakulya omanye ekizibu kye twafuna no mu Afirika bwakimanyi tumanyi nti buli muzungu ajja nga mweru mukala nti tumanyi mugagga naye okimanyi nti abazungu be basinga obwa mafiya neddiiru bowe batuzuula nti ffe tutunuulira kala era ensonga lwaki walaba wano omuzungu eyajja tumwewolera sente atuzimbira eddwaliro wamumanyako eddwaliro lyerubowa Peneti yajja tumwewolere ffe tumwewolere sente yazimbe azimbe eddwaliro amala alitupangise ontegedde walaba ababaka ba palamenti bo olwalaba ku kala ne bagala tumuwe bilioni mmeka 15 tuzimuwe okumwewolera obwewolezi atuzimbire naye obusa nogamba agenda kuzimbisa golodi ate era nolaba gyegale bali ku sayidi emuwa nolaba oli eyajja wano musiga nsimbi atalina nsimbi ng'ayagala tumuwe mmwanyi abeere nga yekka yatunoonyeza akatale natuga kati leero mutunde wano era walaba ababaka ba palamenti ya wano nga bagala tumuwe tewalaba ebagole mmwanyi teyalimu embooko kati wano ffe twakitwala nti buli muzungu ajja ku fulo mugagga naye bayaaye zikateere ziri mu Bulaaya mu bazungu abo bayaga babbi baddiira baddiira okiwulidde baddiira era kati bw'otunuulira ono obutambi bwe yaleese kubanza kyemmanyi kye bagamba nti ŋŋenda kuzannya amaloboozi tuba tusuubira sawundi yali kiriya atuukira ne information gy'otuwa naye wawulidde amaloboozi g'osobola okumbulira ekyabadde mu ddoboozi tewali kye nawulidde kale ate ng'omuzungu kati ng'ali mu kuinterpretingira kooti kati awo yali ategeeza ki nti onangamba muwe tanka akatambire kadde nakaga kati awo yali ategeeza ki awo nangamba mwongere eyokubiri kati stupid wakwata video omuntu amulabye gwe bamugambye nti ani oyo ani oyo ti oyo yennyini ye Besigye nenga kaita ugwekati nga gwatugamba nti ye Besigye talaga feesi tyando yani atudde nga asazeeko ebyo ebigere byani ti oyo nalinze kati olande ujanga bakutenda buyaye olande katumusabire katumusabira ddemu aleete obujulizi obuki obulala ffena kye twetaaga mu kintu kino kwe kutegeera obuufu n'obwerufu bwakyo kubanga Dr. Besigye ali mu kusurvivinga mu mbeera y'obulamu ate naffe ng'eggwanga twetaaga okumanya ddala kituufu bino bamwogerako byaliwo oba sitole y'olande olande onnawulidde baga nti alina n'omusango gwe yali mukkeera mbu era mbu gwali gwani era yawako dda wano obujulizi gwali musango gwani kati olande
ekyokubiri simanyi Besigye n'Obedi Utai n'omulala gwalumiriza gwe yayogedde yani yesi mukwate kakati omusango ogw'obulabe bwe gutyo ne muneminga amanya g'abantu ate be mutanabakwata nga bali mu musango n'obujulizi buvuddeyo naye tebannaba mwandisoose kola research ntano bwe mmala okukola research ne mukwata ne bali abalala awo omusango neguulirwa nga nabo mubakola ki nga nabo bakwata kati baba tanabakwati bamanyi bye bapanga kati baba tanabakwati bamusuubira bapanga ki oba okitegeera so naye kyenalabyemu bwe mba nga nze mbadde omulamuzi obujulizi bw'Olande bukyalimu ebitege bingi yeetagayo omujulizi omuki omulala ate empula babeera bamwogerako baga nti ye mujulizi omukulu ye mujulizi omukulu mu musango bw'abanga ye mujulizi omukulu katusabire kooti erabe ekituufu esale ekituufu kati bino byafuuse byakusaba busabi bwabanga bwe bujulizi bwalina obwo kubanga omuntu gwe musuubira nti yali agenda kugula byakulwanyisa naki tusubire kati obujulizi obulala nga baali bawanyisa akawunti okunagenda ssente ebyokulwanyisa bigenda kutuukirawa so kiri bwe bivano biragawa oba tutandikiddewa bwe kinaba nga ekyo kinaba kujja Olande musiru nnyo yajjula etannaba kujja jjukira Olande mbu ye yanoonya abasecurity ya wano okubabuulira ku bigenda mu maaso nti abaami mutudde ti omusajja yazze kati okusinziira ku byendaba baba talinayo bujulizi bulala busingaawo Olande yandibanga emmere yajjula najja ate nga bwe kiba nga kituufu yandibadde asooka nakkakkana omusajja n'amukwata red handed okitegedde nti olaba nemuntu nakamuguza abiri ziizo waliwo yambuuza ekibuuzo konze nja kukibuuza sheeki nambuuza nti Geoffrey Dr. Besigye Mwami Museveni yamukola ki ekyo ekibye nnyo ekituukana okubeera nga Dr. Besigye tasobola kufuna abalooya ye beyesimidde kumuwolereza ekizibu kyetulina wano balooya ba wano bonna abasinga bali political mu mawanga agakuze mu democracy balooya ba gavumenti baba balungi okusinga ba private because looya wa gavumenti tebamugula okitegeera kati mu mawanga agakuze mu nkola ya demokrasiya ate looya wa gavumenti aba mulungi naye kati wano olw'okuba nti gavumenti ye yennyini yeeyonoona mu bannansi toyina walabye balooya bawolereza Besigye Olande wedda ayogera basirise nga teri yadde abuuza ekibuuzo ng'omusanyo guli wakati w'Olande na mulamuzi byonna ebyadde bigenda mu maaso ogw'omusango eyo vidiyo ebakubanga yabadde Sseggona nga yalimu Olande yabadde ajjafuka mu mpale bamukwese yabadde ajjafuka okitegedde so kali ne gavumenti okukuba bano balooya ba personal lawyers baveewo yali alina kyebala nti omujulizi gwereeta munafu tajja kusobola kubiisanya n'abalowa kafuuzi Berias Lukwago Sseggona nga bajja kumulabisiza mu maaso ga kooti ontegedde kali ne baleeta bano batabani baabwe ye kasita ayambala ekijowo najja mu kooti nga sayininga nti ali representable okitegedde so kakati wayinza okuba nga tewaliwo kyamaanyi ekiri wakati wa President Museveni ne Besigye kubanga ekyo ekiriwo wakati waabwe kya bulijjo mayanja omuntu okwagala entebe yo kya bulijjo Abafirika n'abakulembeze ba Uganda ekyo tulina okukyemanyiiza nti omuntu okuvuganya tegulina kufuuka musango temulina kufuuka balabe na balabe omuntu okujja ng'olimbaka wa Parliament n'agamba nti ngenda kwesimbako temulina kufuuka balabe na balabe mutuuke n'okugenda ku malogo buli muntu aloge munne because of kifo kya Parliament tulina okudda ku drawing board nga bannansi okumanya tikano Besigye waba avuganyiza President Museveni si musango nawe President olina abantu bewavuganya ebbanga lyonna n'ogenda n'okola n'ensobi n'okwata emuntu n'ojja ku gavumenti ennonde gavumenti y'Obote yali yakava mu kalulu mu 89 ontegedde wano ati yagamba nti bakabba bubbi bakakwatamu tebakafuna mazima na bwenkanyi Bobi Wine kana kaluka kuba naye Bobi Wine agamba mwakabba naye akolenga bwe wakola
nalaba ekyana oba wakiraba ku TikTok nekigamba bannange President Bobi Wine mbuuza zino zammeka zino nange ngamba bw'oba ogamba nti gwe wagenda mu nsiko nga bakubbye ne Bobi Wine agamba bamubba naye anoonya ensawo zino ensawo ezo obukoba oba okitegedde so kakati nawe statement gye wakola ngoga nti genda kulwanyisa gavumenti y'Obote kuba yabbye n'ogenda n'oyekera gavumenti eyali erangiriddwa ontegedde n'oyekera gavumenti eri elected so kakati ekyo abantu tulina okukyemanyiiza nti omuntu okuvuganya mu by'obukulembeze kibeere kya bulijjo era nandisabye nnyo gavumenti eno President Museveni yandigenza okuwummula nga bannansi ekyo kyo bakimanyidde nti omuntu okujja okuvuganya si mulabewo musobola okutulako awamu ne mudiscassinga ku issues ezibatwala mu maaso then mufuluma buli muntu nadda mu pate ye nayogereza anti mwami Museveni era kyayagala agamba mujje mu iPod tutuule tutuule wamu twogere ne NUP bagamba first na mwami Museveni mu iPod manja tokolanga ensobi si buli mukolo kuba kuyise nti ogenda ojja genda mu gw'okumanyigana nga abenga bye batudde nga gwoli wa mmamba batukugamba bannanga abenga bye muyimuke weebuze nnyimuke ntuule kakati omuntu akutte ebbaluwa n'akuyita ku mukolo mbayita ku mukolo gwange okujjanga ennaku z'omwezi 17 essaawa 4 n'asanyuka nnyo okubalaba mukolo kigwa kuyiseeko wanje mukolo kigwa bakuyiseeko awo nawe okulumbya olubuto ogende ojja sanga mukolo gwa birthday ojjidde muzigomesi olwokuba ataddeko n'asanyuka nnyo kati kanasanyuka kangende nojja nga ozuumira mugomesi ku birthday ya munno mukitegedde oyinza okugira nga mukolo gwannika kati kwegamba omuntu omuvunaanyizibwa yenna totuulanga ku mmeeza ya muntu yenna ng'ensonga ze mugenda okudisikaasingako teziri kiriya nga temaze zikkaanyaako munkole ennamu mukkaanya nti iPod eno egenda kubeerawo kituufu naye tujjanga kudisikasinga ku nsonga ABCD oba ntegedde bulungi naye kakati gwe okujjanga mu iPod ne mwekubya ebifaananyi bonna bagibadde mbafundiikiriddewa era bwe bajja bamawo ne bajja mu iPod BFDC ne bajja mu iPod enguudo zaakolebwa amalwaliro gagenda mu eddagala democracy yali nnyo nti bwe mugenda mu iPod munakkaanya ku kya basement ezoogerwako ne ziggalwa so ekikulu si kyagenda ku mmeeza kutuula ekikulu kyakubaako n'ensonga ze mukkaanyaako buli muntu asobola ogikkaanyizaako waali ebbanga limala nga muzikkaanyizzaako ekikulu si kyakutuula wamu kunywa busoda ti President Museveni wali Bobi Wine wano Mawu wano ekuteko mu ngalo ekifaananyi kirumye ekikulu ekituufu ekiri nnyo mu democracy abantu gwe basinga okutunuulira kwe kubaako kye mukkaanyizaako mwenna ne mutakyawukanako ne kigenda mu nakugamba wano walonze ebintu biringa bimeka kati olaba biringa bitongole ebinawa n'ebifu iPod Inter-Religious Council Uganda Human Rights ekyo kyate kati kyekimanyi nebikiri kuba kati kikola mirimu ki kwegamba nti emiramwa kibeere kikulu nnyo okusinga ebyagambo bemwatula ebigambo omuntu asobola byatulira wenna waali naye emiramwa bwe mbuli bwe mubuilding omulamwa nga mugenda okukola ekintu kibayambako yensonga kiba naba NUP bagamba tugende mu iPod tuteese ku ki era ogenda okulaba nga iPod gavumenti yagiteekawo buli kiseera bano abaposition kufuniramu busente nakulaga western countries ntuli bumu ebitambula byonna weebiri ne tukola ki wano tuli bumu timwatulabe nga tuli ku Serena okitegedde timwatulabe nga tuli ku Afirikana kati ebyo byajjo bagamba alimba tuteeseganya tuwogera nsi naye omusajja akweriza n'okuwaliza nti n'abaana bagamba nti mbakwata ye nnyini twakikanyizaako mbakwata omusajja agenda okutunula ku mukutu gungera ddala mwabadde mu hoteeri aba babiri so kakati ekyo kifaananye just ekikatimba bbula ekyo kya iPod nange ne nandibadde NUP situlamu ebintu byakinagisifu bwe bityo tekina mulamwa because iPod interparty
mwandibadde nga aba FDC mukuba endulu ku baana ba NUP abakwatibwa. Nti nga bamujja okutula mu lukiiko lwa IPOD mu Museveni atudde wali gundi ali oli sebo abaana basibibwa kiki bano bannayuganda kubanga IPOD twandisuubidde nti muyinza okuleka eri endowooza zammwe ez'ebyobufuzi naye bwe mujja ku mmeeza wano nga IPOD ne mudisikasinga ku issue eziri national mu issue eziri national mutebolinga abasiba ne mubeera n'ensinga erimu ne slogan gye muyita political prisoners imagine eyo nsi ki bano basibibwa ku lw'ebyobufuzi ng'erimu ne slogan efaanagana bweto manvuuli nti ba political prisoners mubate political prisoner oba ntegedde kakati kitegeeza nti IPOD okugwandibadde mulamwa nti bwe mutuula ensonga z'ebibiina by'ebyobufuzi muzikanyizeeko wamu owa FDC nga yogera ku wa NUP omusibe owa UPC nga kyakola owa DP nga kyakola wali owulira byo statement yonna nga wa UPC ayogera ku basibe ba NUP nti IPOD yawa neringa mu kago gwa East Africa Community kababeere by the way aba PFF ne PFF nabo bali ku byabwe okitegedde wali olabyeyo IPOD ng'etudde discussinga ku bulabe n'obutali buntu bulamu obuyisiddwa ku Kano Besigye ne Erias Lukwago kati IPOD mugaso ki nti Kyagulanyi afulumye naye afulumidde mu bunkenke tubuuza gavumenti lwaki Kyagulanyi afulumira mu bunkenke mulina okuteekawo poliisi mu IPOD naye ate bafulumira mu bunkenke ate bo nga baseka baduula okitegeera komawo wano odduka ki kati IPOD mulina okuteekawo poliisi nti omuntu ne bwanaakuvuganya atya okutuuka ku ddaala erisemberayo ddala ontegedde tunaabangako emmeeza gye tutulako ne tubaako bye tukanyako nga bannansi ontegedde ogwo gwe gwandibadde omukago gwe tusuubira Kenya bwe guli tyolaba Kenya omuntu ne bwakola politics afaanana atya era lazima akalulu bwe kagwa avaayo buvuzivu waggulu wali n'akola ki nakkakkana ne bakola emirimu eggwanga ne litambula naye kati IPOD kino kipooli kyakulya mandaazi kunywamu kacaayi na gabana musimbi tekiina makulu bakiwoledde reason why olaba IPOD mugenda kutwala olala otunu nga secretary general wa UN amaanyi olala otunu gafuna nga IPOD mumukkiriza ate afuna influence y'amaanyi thani nga gavumenti yokka emu emwendo osinze ontegedde kubanga abeera azze nga candidate azze nga side zonna zimukkiririzaamu naye walabye endowooza naye byamutuuseeko ali kwogera mu semiti bye bamubuuza nga ate siyasaana nobiddamu ogenda kukolera otya demokrasi w'ensi yonna nga neewammwe aganye akasa akatono bwe kati akataweza abantu 5 million ennaku zino mwe muliko olwo abasudani abali mu mbeera za gavumenti ebbiri ogenda kubakkanyisa otya abasomaliya abali mu gavumenti esatu ogenda bakkanyisa otya kalina olaba nti olala otono yabadde candidate ng'ali beta by the ku bonnange bavuganya omunaana nga yasingako obulungi n'obumanyirivu n'obumanyifu obigase byonna bisatu nga byonna yabasinga naye ng'ekizibu kyayina abamwendoosinze babi nnyo okusinga candidate gwe batutteyo era katumusabire naye ngasuubira nti anaabako kyafuna so n'olaba nti omukisa ngo guno ogusobola okuwaguza obuwaguzi okujja ogamba nti tulese candidate nakyo kikulu naye abamusindise bwe baba basimbawo ne babakebera engalo zammwe zino nyonjo namuzisembera ku yeekaalo mwetegese bulungi nga kaliko waŋŋamba nti mwekereze wawulira nga babuuza nti abeeteeseteese obulungi genda okulaba n'abadde alinanye faaza asigadde atudde kitegedde musomesa ati kati wabawo musomesa w'ekigo omusomesa abatula faaza kumpi awo kati abeeteeseteese obulungi kyokka musomesa asigadde atudde gwe omukristo wa bulijjo olowooza ki so kakati olala otunu yagenze mu UN naye ng'engalo ezimusindise zonna zijjudde omusaayi tasobola kati okuyitamu kwe byakugeeza nnyo byakugereeza byakugereeza nti Wakayima yalya ki Wakayima yalya wangu okitegedde because legacy wise y'ensi ekuyamba kinene nnyo okupushinga okulaba nti iwe secretary general wa UN oli kyakulabirako ensi yo mwova
bagenda gikozesanga ekyokulabirako amawanga amala okusobola okufuna democracy ow'ekimmemmette naye kati ova otya mu nsi eringa Uganda mulina amasibe tebatwalibwa mu makooti gwayina zibesimenti gwayina zidulooni okiwulidde gwayina bino gwayina biri noga kale nange nze ngenda okubategeerera omukazi omugumba omukazi nga mugumba omukazi omugumba tazaalangako tafumbirwangako yakola obwasenga mu kika tafumbirwangako tazaalangako naye mumuwadde abaana ababuulirire bakwata bati omusajja oba embeera yokunyumiza obufumbo kati omusajja omukwatanga bwoti mwana wange bwotuuka mu kisenge okola bwoti kakati vagini tegwatunyumiza bino so nakati oyo naye just bamugumalizaawo katumusabire bw'anaaba amaze okuwangula ku mukolo tujja genda ekkola tumuyozeyoze okiwulidde so kakati ebigenda mu maaso mu nsi ku sayidi zonna ipod n'ebirala nti ipod emyaka gyemaze yandibadde eyina distance nene gyetusindise mu kutuuka ku demokurasiya ow'ekimmemmette naye nga mulina ipod mulina Intelligence Council mulina Uganda Human Rights mulina Uganda Law Society mulina something bino na bino ng'ate demokurasi mu buli lunaku olukya ayongera kuwanula waggulu kukola ki kugwa wansi balinga bibiina by'abamawulire balinga bibiina by'abamawulire kati olaba wano wamuwanga kivumbi abamawulire kooti ebagaana temuddamu kujja kusaka wano mawulire naye wujja ekyo ekitongole kikulira abamawulire tekiyinza kuvegamba nti lwaki mugaana abantu abo wenaviira ne ku bamawulire ba wano babakuba emigga ekawempe kamera zonna ne bazaasa omwogezi wa poliisi bwe yabayita ku media center bonna ne basuukumbya emitwe nga badduka ojjukira President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwetwava mu kalulu ka 2021 yaleganyizira Human Rights eyo nga tuteye ekiwandiiko abamu ne bakuba abamawulire okufaako obufi kati waayitawo ennaku ntono ne babayita ku media center bajje bakwata amawulire naye omusajja bamuyita akola mu Daily Monitor musajja gundi bamuyita ani akola mu Daily Monitor yavayo neyekalakaasa buule n'agamba mutuyisiza bubi nnyo namagye bali awo batudde baani bonna mubamawulire nagamba tetujja tugenda bakavalinga nagamba mwemuke tugende n'ateekawo embeera kati ye n'agenda ne bamulyamu olwo so kati buno bonna obutongole bw'olaba mu mawanga buteekebwawo kwongera kulera demokurasiya bw'obanga mulina ekitongole kyawujja demokurasi mu sekiti eyo ey'amawulire abeere ng'abukala bwemba nga mulina Uganda Law Society demokurasi mu kitongole ekyo abukale bwemba nga mulina Intelligence Council demokurasi mu sekiti eyo ey'ebyeddiini abukale naye wano obiraba ebyeddiini bakwata faaza mu drone omuntu gw'omanyi nti nno ayina abamukulembera akolera mu kigo ky'Evira Maria ng'osobola okukozesa ekkalaamu yo n'olupapula n'owandiikira bwana mukulu n'omugamba twagala okufuna clearance ku father gundi ontegedde enkya ne bamuwerekera ne bamukuleetera ekikutwaza drone ogiyingize mu kigo omuwambe amala emyezi 2 nga tamanyiddwa gyali izitye demokurasiya Intelligence Council ne bakwata ne bayingira mu maka ga Seeka Twaha Kakande ne bayingira mu kisenge ne bamusabulyayo kibooko abaana be balaba abazzukulu batudde ontegedde n'abulabo ebbanga lino tamanyiddwa gyali onkitegedde kati nga nange siyakamyuka ngenda nsukumbya omutwe ndi member wa Intelligence Council okitegedde so ebyo byonna bibeerawo kwongera kulera demokurasi mu buli sekiti eyo oba ontegedde Uganda Human Rights yo nejja negatta ki negatta wonna abali mu byobufuzi abali mu byenzikiriza abali mu ki okulaba nga demokurasi waabwe wonna akola ki abukala naye kakati mmwe abamawulire ne babagoba mu kooti
temugenda kukwata maki mawulire nammwe mubasibire ekimuuni ate nakyo kizze kakendere n'omusango gwa Besigye era babaganya oyingiza kamera n'amasimu gaabwe era bwe nsome wano kubanga gundi bamubuleeserera mu kooti Honorable Mwanga Kivumbi era nawo ndabye nga abamawulire babaganye okuyingiza kamera n'amasimu okavalinga omukolo nino buma bukwata amaloboozi so kakati tuli ekitongole ky'amawulire tusuubira nti mmwe mukola omulimu gwe watali kyekubira yenna era mulina se egenda buli waki buli wamu ati babagaana nti wano temujja ate bonga ebyabwe baagala mugende mubikwata era nammwe ne musuukundya embuto ne mugenda ne mubikwata nammwe muliko ekizibu okitegedde babaganye temujja wa Mwanga Kivumbi kwata temuyingira makamera temuyingira naki ewa Besigye temujjaayo ewa Lukwago temujjaayo nammwe mukere ku makya mugende kakati ffe tugenda mwagala tukole emirimu ki mwe mwagala nga babayitenga ku media center nga be wenyini be bateeserese ne bagenda bagamba olwo lwobera professional mawulire nti omwogezi wa gavumenti yatuyise tugende ne musimba zikamera nga mpitirivu ziva kuno n'eri bye mugenda okukwata mubiinako se oba kitegeera so n'ekyo kyonna kibeera mu mbeera nti institution bwefa ne busekiti bwonna bwegyekola nabwo emirimu yagezaako okulaba nga ebuzibikira bufa okitegedde kanku ekyokulabirako bwekimanyi mu Kampala tokyasobola kubeera chairman wa taxi nga toli NRM ka stage konna ne bakabaka taxes tosobola kubeera chairman waayo yes tosobola kubeera chairman wa boda kazibere boda nga nkadde nga toli NRM ne bw'obeera tojagala weewaliriza noyambala ekisaati kya yero ontegedde ekyo kyonna kitegeeza ki kugenda nga buli busekiti bwonna gavumenti ebuteeka mu nkwawa okulemesa abantu okubaako okuyimirira okitegeera yensonga kyolaba by the end of video gite yensonga kyolaba nti omuntu omutuuze w'e Nateete ayita mu luguudo olwo okumala ebbanga n'asigala nga musanyufu nga talina tabbu yonna n'ayitamu emmotoka n'ekutuka obukono n'agenda n'akanika era nasanze omusajja awo n'agamba yadde avuma munne n'amuga kirabe ne wallahi gundi gwe oli magayavu wenna olinga mutuuze w'e Nateete nendanga nti oli mugayavu olinga omutuuze w'e Nateete nemuga nti omutuuze w'e Nateete bwatuuka aba atya tya nti be batalina nguudo naye nga te nga basanyufu okitegedde so kakati bonna batuuka ku mbeera eyo nga buli sekiti bonna tekyali muntu asobola kuvaayo n'agenda ku pano naga nti nedda kino kikoze eki kimala wakiri kikolebwa bwe kityo naye ngugaba ogera okulaba buli muntu ajja eri emmotoka n'agisuulamu eyo n'ekutuuka ne bamusindika twala jyayo n'enkya ne basindika nene osanga abantu nga bayitawo nga bali happy ekyolidde so kalina ekitongole ng'ekyamawulire kirina obuzibu nakyo kyennyini okweyambayamba okutandika okulera demokulasi waakyo kisobole bwe baggala NTV ujja yafulumya ekiwandiiko bafulumya ne basaba bikolebweko nga bavumirira kugiggala watali nsonga oba oli awo watali nsonga kati katusuubire nti babagobye makooti gonna bagenda fulumya ekiwandiiko sinaba kukiraba bayinza okukifulumya naye nga sekikakasa kuba walaba luli bakuba abantu mu kaluke kawempe wagenda okulanga buli TV yayitayo bakozi baayo mwe muveeyo abange muveeyo naye nga mu kaseera ako bonna owandigenze bandigukire ku kitebe kya Wejja ate nga sebo tulina omukulu akulira emikutu gy'amawulire gyonna akulira abatwala emikutu gy'amawulire bakiyita ekitongole bakiyita NAB akikulira omumanyi bamwita Kalisa akulira NBS yabakulira Next Media yakulira bannanyinizi radio ne TV emikutu gyonna oyo kada temukyalina makulu ekyo kyafa oyo kada bajja bakuba bamenya emitwe tubebaza mwe bali kutulaba bajja bakuba
bajja bamenya emitwe bakiregera so kati kyenkulaga nti abantu okwefaako kikulu nnyo mu buli muntu sekiti ye kyobola bano abaana ba Nuupu nze balina bye bakola ebitatambula bulungi naye ate waliwo wentuuka ne mbasapootinga ng'olaba bakozesa akatono ke balina embabbalala zaabwe n'okuleekana ne basurvivinga okitegedde walabye kye bakoze ono omuwala is it Benita waliwo ne gayo omulala simanyi yaali naye ndabye akedde ku kugamba nti omulimu gumuweddeko kaakati nze nakugamba abaana ba Nuupu manja nsibye nkikugamba bulijjo bw'oba tobaagala sirika balabe bulabi nalabye ne mukwano gwaffe full figure nga naye akyogera nga agamba Benita amugamba abaana balina ebizibu byabwe abaana bangi abali ku kyeyeeyo ng'ekibasibyeyo gavumenti eno nga bagala okuddako wano ninga gavumenti yebasibyeyo gavumenti eno okitegeera kati gwe nga bakola bawetunuzamu akasimu bwoti obaduulira ate nga muli ku kyeyo kyekimu nabo pulezidenti Museveni alina olulimi luyaga nti muveeyo mwena mwena abali ku kyeyo mujje wano walinga California kakati waliwo atayagala genda California kati kyovula nga ye Benita yakomyewo California California ajja fafagane nayo California wekayunga ajja afafagane nani ne California okitegeera so kakati bano balaba bali ku birala namwe mujja okwogera ku nsonga zaabwe muli ku biki muli ku birala okitegeera yadde nga ekyandibadde solution yandibadde nyangu si yakufiiriza muntu mulimu naye omuntu bakugere kati ng'ono omuvubuka yaani ono Uganda mwasuze mutya Kajoba madde mugoberera naye abaana bamuwadde warning Kajoba wagenda oyina ennaku yo okitegeera because omuntu watalina ennaku ki ekikujja wano ogenda okolera miliyoni ezi mayanja gwosobola ogenda ku kyeyo okolera miliyoni 2 si kyangu era kyovula nze nyina mukadde wange ate nga mukwano gwange nnyo yali mukwano gwange era nga bambi muwayo kasente kuba yalwala sukaali nga muwayo kasente naye mukalulu kakawedde nagenda okulaba muwala we gwe manyi obulungi ng'ali ku kyeyo ali Saudi naye nga wagira NRM muwala we ng'ali Saudi Kadama ali mu nyumba ya Mwarabu nga wagira NRM mama we saddamu muwa sente za sukaali saddamu zimuwa naye ky'omukisa omulungi era mama we namubuulira kuba yambuza yiseeka ngonkyaye nnyo biki ne mugamba mukadde sinze gwazaala omwana omusiru abantu bali mu kusitwagulinga bakyuse ensi eddagala lya sukaali libeere lya layisi ekiwala kyewazaala kiri Saudi ku kyeyo yakisinzira okukola vidiyo ezivuma Kyagulanyi kale nange sina kyakukolera okitegeera sukaali mukadde tokyamuwa okitegeera nga tena eddagala lya sukaali eddagala lya sukaali ng'agenda emulaga embeera nzibu yakusimba layini tafuna basawo takola ki okitegedde ne mugamba mukadde gwazaala ekiwala ekisiru kiri Saudi kikolera emitwalo 6 kikolera emitwalo 8 gekisinzira nekyambala ogujozi gwa yero nekikola zi video kati oyo omuwala ofaanana bwati abeera aliko n'amajini abayesaaga kutwala mu baseeka basalaamu bamusomerere bamukole hijama bamukube rukuya abeerako ekitambo ky'obwavu okitegedde kakati bano abaana ba Nuupu bwe bakuyisaamu eggaali sooka okkakkana omanye nti abaana bano balina ebizibu bebasiba bebatta bebawamba gwe nojjayo engalabi y'omutwe nodda gy'oli Dubai n'otandika obbavuma okitegeera n'otandika okubadduulira waakiri sirika okitegeera waakiri sirika kati omulimu gukoze eki guweddewo oli sure nti NRM egenda kuwa omulimu nga ne bakaddayidayi baayo bemanyi wano abali wano nabo banaku bazibu waliwo ekivubuka kino abadde nkigoberera kya Piero Yunyo naye nkyagadde bakiyita kwanta bakiyita omumanyi oyo wa Piero Yunyo okoleredde nnyo ye gwanta kampani gy'okoleramu gwanta okoleredde nnyo okulaba ng'ogobebwa okitegedde omusajja wamulemezaamu nnyo
bano abaana bagobya ne ku mulimu gwe batakuwa basi ekyo bwo kimanyi kakati gwantu omutegedde kyagambye amugambye kyokuva linalaba vidiyo ye yasooka nalaba nga oli mu kukolerera kulaba ng'ogwa okulaba ng'omulimu gukola ki omusajja gwolemezaamu yakola ki ontegedde kati bano abaana bagobya ne ku mulimu nga si be bagukuwa kati oyawedde komawo jangu komawo California Ashraf komawo California olabe ku nguudo ennungi amalwaliro amalungi masanjalo oyiteko ennateete oyiteko ku lw'ennakawuka otuleko mu taxi gy'otulako ne kufumita emisumali mwenda emabega okitegedde lwojja okumanya nti bw'ofunanga akalimu Allah n'akutaasa n'obaako wooseetingidde obulamu ebitakwatako bireke manja nze nyina omusajja mukwano gwange yaŋŋamba seeka buli katonda bwakusitula eddaala n'abaako wakutuusa wabula n'oyagala godde emabega onone kwabo katonda abatana bakuleeta ogenda ggwa oba okoze ensobi era naawe nkikugamba Allah babangako eddaala lyakutuusizzaako mayanja bali bewasoma nabo mu kyalo abalima mmira abali abasobola obumanyi bw'omu bikopo beesonyiwe okitegedde andi ku bibiri bona abaleeta bona mugo bajja kukuloga okitegedde kati ogenze okufunya akalimu bakuwa milioni mmeka milioni 3 wano milioni 3 ne RDC tazifuna pozi kati engeri gye babongezaamu milioni 3 ba presidential advisor kwe baleekaanira bamuwa milioni ezi olugwe mpulego bawe ensanvu emitwalo n'afuma ekibuga kyonna okitegedde ama presidential advisor okitegeera najja ne ku mukolo seba tebasituka ne bayimirira presidential advisor ze naye gwe Allah akusaasidde ogenze gwe Mungu akusaasidde ogenze mu Bwarabu ofunya akalimu banga Benita abadde afuna milioni 3 milioni 3 oyina manyi abakyala mu Kampala abatafuna yadde emitwalo 5 omwezi bana bu business namalako omwezi batakoze n'abali mu kuhamu abasuubula engoye okukunganya milioni 3 n'ozirabako wano business bantu bali mu business batudde maduuka omwo naye bali ku nnaku leka kati gwogenze oze mu bintu ebyekijega abaana bagamba tuveeko tulina ennaku yaffe olemezaamu okitegedde ofuna 3 omwezi kale ne bwoba ofisa webbiri kati katukusabire Kajoba yagambye akoma wano kugenda kujoininga UPDF waliwo omusirikale wa UPDF afuna emitwalo 5 kati Kajoba aliko naye ekizibu abantu bamu bagenda ebweru ng'alina lubaale ow'ekika n'amunonayo kati bano lubaale yamunonyeeyo wa famire amwagala kibogo oyagala toyagala ng'ovaayo tyanoga nti nkomawo kuweereza ggwanga lyange ku myaka gy'olina egyo giweereza eggwanga lyegyo tolina baana amanya agalina tolina baana baba baliweereza be basinga ebizimbe mu Kampala owayo omupoliisi osiwe waffe yasenga obugagga ku kyalo baba banyuka babawayo amabaati obameka 15 mabaati otandikirewo akayumba awo okitegedde bwoba obulamu Kajoba bwe yeegomba kati omusabire abusurvivingiremu insha Allah naye nga n'abaana ba NUP mukendeze ku ki mukendeze ku speed kubanga abaana bano si kirungi kufiirwa mirimu naye nabo bategeere nti omuntu wakulaga ng'obulumi bwe sirikako kale tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala kujjukizaako bannange Salamu Spray waali nnyo tujja kuddamu tuleete wano tubalage enteekateeka zonna Salamu Spray waali oyo ye abatudde nga batugoberera mumutegeera bulungi nnyo agoba amalogo oli ku mulimu waliwo eyaŋŋambye alina neiba we Oluseero nono alina Oluseero naye yagambye nti yasanze bamusuulidde akakoko ku mulyango oli yazina kasulawo tebamulabye kati nabo kasitoma ajja n'agamba nga wano lwakakoko akafu kati omukyala n'ava eri najja ono mukuguza kasitoma amalajja akajjewo kati ate ono bwawate omukazi ajja n'akajjawo n'agenda n'akamusooka kati n'amugamba omukazi ondaba omukazi akajja wuuli agenda kumulengera bwati ng'abulirayo wanja abantu balogo kati ebyo byonna okubyewala obeera ne Salamu Spray wo nti biraba ng'ebyo ofera bufuuyizi byonna byakozebwa bya bwereere bakaita Salamu Spray eddagala ligoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri so nalyo lyekwate omuntu aveera ddala ku mwenge n'essigala tekirinako nti agumazeeko bbanga ki
agunyweredde ebbanga ki ali addicted kyenkana ki so weerire nnyo eddagala erigoba omuntu ku mwenge ne sigala. Ekirala evivi lyamanyi ga kisajja. Omusajja yenna nga tewewulira mu maanyi tolisitedde mu kisenge kikuzanya ennaku zino weekwate evivi lijja kuyambako n'ensonga endala zonna ate nga ne bashiki abakugu mu nsonga z'okujjanjaba mu mwenna abalina emizimu majini mayembe bibasumba ekiro bikuba ku mabaati bituga abaana byonna kuba ku ssimu eno ejja kuyamba nnyo ku nsonga zonna zenjogeddeko. Essimu 0708 94 2145 0708 94 ojja kufuna okuyambibwa okwo kwennyini oba okunnoonyaako nemba nga abakulu mbakutuusaako butereevu. Kale bwetyo butambudde olunaku olwaleero ku emboozi mu UG tugenze. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba.